tetumanyi oba kiri confirmed oba tekiri confirmed naye ng'ate wetwogerera kigambibwa okuba nti mbu Bobi Wine 2021 tagenda kujja kwesimbawo nga kuba Pulezidenti bw'eggwanga nga bwe twali tusuubira mbagenda kudda nga MP mu Parliament. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boya Maxudi Junior. Webale kuba nti wekumira wano 24/7 webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti okipinga ng'oli wano. Olunaku lwa leero tukuletedde His Excellence the Ghetto Gladiator omukulembeze wa People Power Kogata MP Chadondo East Robert Chagulanyi Sentam Robert Lubereta Tembo. Amawulire agavale ne galinkinga tetumanyi oba bituufu oba si bituufu naye ng'ate gano nno gayinza okuba nti gamalamu amaanyi oyo eyali yeesunza okuba nti awagira Bobi Wine mu 2021. Tetumanyi oba propaganda wa NRM oba ge mazima agaddala okujjako ng'omukulu avuddeyo ye kennyini n'atubuulira ekituufu naye nga ge twakafuna kiteebereza okuba nti mbu Bobi Wine ne bafanda be okuva ebunaayiro oba abazungu ababadde bamussaamu sedde okuba nti agenda kuba nti yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga come 2021 bavuddeyo ne bamutuuza ku round table ne bamugamba nti kekiseera okuba nti twetegekera obulungi okulonda okuddako so n'olwekyo okulonda kuno kwa 2021 tugenza okulaba nga kulimuko kigoye weezinge so n'olwekyo tetwagala kuba nti tuwestinga political career yo mpolampola bwekityo tukusaba obere nti teweesimbawo mu 2021 oje mu 2026 ngate bye banvuddeko ne bamuwa points ze nti kiri nti President Museveni yalemeseza kuno kulonda okubeera nti tekusobola kubeera free and fair n'okuba nti tewali structures zimala kuba nti bano abakulu baba nti banonya akalulu. Jukira tuli mu corona crisis nti coronavirus crisis eno tewali muntu akkirizibwa kuba nti akuba lukuŋŋaana ate nga n'okulonda kusembedde so n'olwekyo mbu abakugu Bobi Wine bavudde ne bamugamba nti teyeetantala kuba nti yeesimbawo mu 2021 era nga bamuwadde amagezi okuba nti adda nga MP Chadondo East bw'afuna experience mu Parliament Kogata ne mu leadership skills. Kino nno kitandise okuba nti kisatiza eggwanga abasinga bagamba nti bino bya bulimba NRM etandise propaganda ate abalala babadde bagamba nti kituufu Bobi Wine abadde tanabakuba nti afuna experience mala mu byobufuzi so n'olwekyo yeetaaga okuba nti akola ki abanguyibwa. Recently twakalaba Bobi Wine nga agendako mu kafubo ne omukulembeze wa FDC amanyikiddwa nga Dr. Karukiza Besigye retired. Omusajja ono baaliko mu meeting after a long period of time nibogerezganyamu era kisuubira okuba nti Bobi Wine agenda kubeera mabega wa Dr. Kiza Besigye. Nze nkugamba nti bino tetunaba kuba nti tubikakasa nnyo kyovola batuteeka tukonti mbu naye era tujja kusigala nga tukuletera biki ebitambula. Bobi Wine 2021 kigambibwa okuba mbu taliyo. Nze simanyi bano abantu kye batwagaza simanyi oba bituufu oba si bituufu. Bobi Wine 2021 mbu taliyo bamugambye mbu akomewo ku 2026 ng'afunyemu leadership skills ezimala. Wanono bantu batandise okuba nti bogera ebikangana mbu Bobi Wine yali abamalira biseera n'okuba nti bakitegeera nti akolera musajja n'abalala bagamba nti Bobi Wine kituufu abeere nti akula mpolampola mu byobufuzi 2026 wanaatuukira n'abanga alidde okuba nti atakinga over entebe wa president. Bobi Wine y'omu ku bakulembeze oba y'omu ku bafuzi abatonotono abaze mu byobufuzi ne bashayininganga emyaka gikyali mito just tanaba kuweza myaka 5 mu Parliament. Basatira Bobi Wine abadde alamuza entebe y'omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni era nga Bobi Wine abadde atwala Museveni misinde nga amuyimbisa akayimba ka Edrisa Musuuza akamanyikiddwa nga mbirombiro. Wetwogerera kigambibwa okuba mbu Bobi Wine mbu bafanda be bagambye tojja ku musajja ono omwaka guno wabula tukusaba mu 2026 oje nga wetegese. Mu 2026 aba NRM nabo bateekateeka omwana waabwe amanyikiddwa nga General Kainerugaba Muhoozi mbu according to the information so kati Muhoozi
versus Bobi Wine 2026 ani gogenda naye ate oliwaddemu kuba nti otuwulira opinion yo kikyolowooza kituufu Bobi Wine okuba nti alindamu kujja ku bukulembeze bw'eggwanga oba kyekiseera okuba nti Bobi Wine ajja anunula abantu bino n'ebirala byebulina mu episodes zaffe ziddako sigadde entamu gimuzo subscribe tusigale nti tutambula ffenna bye bye.